Emboozi yaffe y'olunaku olwaleero tugenda kuwulira ebikwata ku musajja mukulu Wamala Paulo awangalira mu kitundu eky'Ebombo. Ng'emboozi ya musajja mukulu ono yanjawuloko mu mboozi eza bulijjo kubanga ye ategeeza nti okugenda mu nsiko yasooka kufuna kulabikirwa kwa Katonda. Eyalina bye yamugamba okubeera ng'ategeeza musajja mukulu Museveni yali akulembera abayeekera mu kadde ako. Mpozi n'ekirala ekifaananyi nja kusaba okigumiikirize. Mpozi n'ekifaananyi nja kusaba okukigumiikiriza tekyalabise bulungi olw'embeera y'obudde. Zirubega Ibrahim Kasinga kutegeeza nti wettanire bannaffe aba Lubega Designs awo ku Jemba Plaza Luumu Street mu Kampala bakutungira engoye zonna ze weetaaga okuva ku masuuti, empale, amakooti teekako n'engoye endala zonna. Ku 0705 14 1639 kw'ojja okubafuna. Kwagaliza okuwuliriza okulungi. Kaakati eddoboozi ne liva eri Katonda mu ggulu ne liŋŋamba nti Wamala lyampita emirundi 3. Todduka wabula genda mu nsiko weegatte ku lutalo. Waliwo olusozi olumu twalusalira ente. Lusozi ki olwo? Oyo Kangavve. Twalusalira ente yali myufu n'endiga njeru. Ne muzeeyi kwali. Nasangawo abasirikale abaaliwo. Waaliwo Lwegema, waaliwo Kagame, waaliwo Sefaali, waaliwo Bunyinyizi, waaliwo Bikondeere. Kagamba abasirikale bano abaali eno ebbali yali omu bamuyitanga China. Mzee nsanyusa okulaba ssebo. Nange nze nsinze. Sanyukidde ddala kukulaba. Essebo. Kuliko ekkubo. Kubo tuliyiseemu. Kuliko enkuba. Essebo. Ne byonna by'oyiseemu. Mazima ddala. Mzee wano wa? Wano wendi? Wano wendi bayitawo Bombo. Bombo. Bombo town. Bombo town. Owangaliddewo bbanga ki? Wano mpangalidde najja Bombo mu 68. Mpangalidde wano. 68 olwo wali mu myaka ng'emeka? Wegamba kati nze wendi wano nina emyaka 9. Okuva 68 tovaawo wano? Sivaawo. Wajjawo nga okuze nga weetongodde oba? Nga neetongodde natandika obusuubuzi nenzija wano Ebombo. Naye ng'amaka gange gali mu ggombolola y'e Kalagala bayitawo Ddegeya Luteete. Era wano wempangaalidde. Kwegamba nayingira mu kibiina kya DP era nga ndi wano Bombo. Ne tubeera mu DP nenjagala nnyo ne Uganda yange ne Buganda. Olwo muzeeyi wali osuubula ki? Nze nali nsuubula nga ndi musuubuzi wa ngoye ne bulangiti ebintu byonna. Olwo ng'obisuubula obijja wa era obitunda otya? Nabisuubulanga okubijja e Kampala. Era awo nalondebwa ne ŋŋenda ne nsoma n'abasuubuzi ba Uganda. Twasomera mu Uganda bulangiti. Era nafunayo safitiketi ey'obusuubuzi. Ne nkola wano ekibiina ne nnyingizaamu abasuubuzi. Kwegamba nasoma eby'obusuubuzi okulagiriza ebintu ebweru. Kwegamba ne mbisoma bulungi. Olwo bisoma ku mulembe gwani? Nasomanga ebintu ebyo. Kwegamba nabisoma ku mulembe gwa Amiini. Kwegamba Abayindi twabagoba mu 72. Awo obusuubuzi bwa ne butumuka nnyo. Ekibiina nendeetanga ebintu mu kibiina bannange nembagabira ebintu. Twaleetanga ssente ne tuzikuŋŋaanya. Aleese emitwalo emeka ne tuzikuŋŋaanya nembagabira ebintu. Oluvannyuma
eggwanga lyatabanguka. Eggwanga bwe litabanguka nga ndi mu DP, kwegamba ne batandika okunjigga ne bannange, ne bankwata ne bankuba, ne bannange abalala, omu kati mugenzi Kibula, omu omulala yali Akaya, ne batukwata ne batukuba nnyo. Olwo baani aba bakwata? Kwegamba abasirikale ba gavumenti ne batukwata, aba boti. Kaakati awo ne batukuba, kaakati okutuusa lwe nagira ki lwe nakola batukuba ne batukwata. Kwegamba bannange ne babaggyako emitwalo 5 nze ne banziggyako emitwalo 10. Olwo ne bantandika okuŋŋamba nti ndi muyeekera. Olwo baakusanga wa? Era bansanga wano Bombo. Kaakati kwegamba bankwata ne bankuba ne neenyiwa. Kwegamba ne neenyiwa okukubwa, okusibwa mu makomera, ne neenyiwa nnyo. Olwo baali bakusibye emirundi ng'emeka era bakusibira wa? Bansiba ne bansibira ku poliisi awo, ne bansibirako ne Luzira, amala ennaku nga 3. Kaakati nze okutuusa nawulira nga neenyiyiddwa, ne ŋŋamba nti kanziruke. Kaakati wali omuto wange Bombo kayafa n'okufa, yali amaze okunsalira paasipooti ŋŋende ebweru. Kaakati oluvannyuma era nali nga neegayirira ku lusozi, nga neegayirira era ndina n'ekitabo kyange kino, era ekitabo kyange kino nadduka nakyo. Bayibuli eno mbeera nayo era nagenda nayo mu nsiko era gye yakutukira. Kaakati eddoboozi ne liva eri Katonda mu ggulu ne liŋŋamba nti wamala, lyampita emirundi 3, todduka, wabula genda mu nsiko weegatte ku lutalo. Olwo nga Museveni ali mu nsiko, weegatte ku lutalo awo mu 8, olwo nga tuli mu 82. Nayingira mu lutalo mu 82, omwezi gwali gwa 4, ng'ennaku z'omwezi 14. Kwegamba bwe nadduka, eddoboozi erimala okuliwulira, ne ŋŋamba yinkoze ntya. Kwegamba olinaŋŋa nti todduka, genda mu lutalo, era olutalo ojja kulumala. Olwo mu lusozi omazeyo bbanga ki? Malayo ennaku 3. Todduka, genda ku lutalo, olutalo mujja kulumala. Era bw'otuuka ku lutalo ng'oyingidde mu lutalo nti saba olabe Museveni, omugambe ensonga 3, era oli ze yaŋŋamba bwe nayingira nazituukiriza. Kwegamba ensonga zaali 3, naye nga sisobola kuzimalirayo awo we twali. Kwegamba nga sisobola kumalayo bya muzaaliro ebyo. Kwegamba twasisinkana, nayingira Kawumu awo nga Ssemuto. Kwegamba namalayo ennaku 3 nga nyingidde. Kwegamba mwe nayingirira waaliwo saali mu ssale. Kwegamba be bantwala nakyo ekitabo kino nga nkikutte. Tukakanyeko wansi wetu. Bwe nayingira, kwegamba natuukira Wambaale we waali chairman wa DP, era be bantwala okuyingira. Kaakati naye bwe nyingira ne basooka ne baneekengeera, nayingira ne mutabani wange baamuyitanga Mukasa Kaggwa. Kaakati ne bagamba nti muddeeyo munadde enkya, tuba tufuluma bwe tutuuka ku geeti, naye ne bagamba nti mumuyite. Ne batuyita, nagenda n'eggaali yange yalaale mpya. Kaakati ne batuyita kuva Bombo paka Ssemuto. Kwe twagendera. Kwegamba mu kugenda ku makyawo nasula bajjo, waliwo jjajjange baamuyitanga Kayongo. Ssaawa 9 ogw'ekiro
namanya nti awo ku 19 Adui yabeerangawo. Kaakati saa 9 ogw'ekiro ne nzuukuka ne ŋŋamba mutabani wange tuula ku ggaali alaale ne muweeka. Bwe tutuuka ku 19 nga Adui taliiwo. Ne ntuuka ekiteredde ne ŋŋamba nti owo mponye olwo ŋŋenda wa chairman oyo yali wa DP antuusa bamuyitanga Kalooli. Kaakati olwo omwami Kalooli oyo yalinga Wambaale awo ng'ogenda okutuuka Galamba. Kaakati bwe natuuka awo nasangawo abasirikale aba Muzeeyi Museveni. Omusirikale oyo omu gwe nasanga bamuyitanga yali Munyolo, bamuyitanga Zabroni. Kaakati bwe bukeera enkya Muzeeyi Kalooli chairman nampa wa difference ne bampa owa difference olwa bantwala nga tubatutwala ne mutabani wange Kaggwa n'eggaali yange eyalaale tuyingirira e Kawumu. Kaakati bwe tuyingirira e Kawumu ne basooka ne banneekengeera. Kaakati baga nti aba nadda enkya. Kaakati bwe tutuuka ku geeti Kawumu wasanga waani? Kugamba e Kawumu nasangawo abasirikale aba Muzeeyi Museveni be nasangawo. Kwegamba nensangawo ne Salimu Sale. Kwegamba kyebaba babuuza munda omwo mwalimu omwana nga yava eno Bombo bamuyitanga Miro. Miro oyo kwegamba eri yali afuuse saagenti. Kaakati kyebaba bamubuuza n'abagamba nti oyo nti muntu waffe. Owulidde? Kaakati kyenva nyingira ne mpituuka awo. Nasangawo ku ndaaki okwo nga kuliko abantu be baakwata ebipingamiizi. Ebipingamiizi omwo ekimu bakiyitanga Mayanja. Mayanja oyo yali Kanzize. Kwegamba nasangamu n'abasirikale abaali bakuuma nga beeri be baakwata ebipingamiizi. Kaakati olw'okuba nagenda nga njagala nnyo okuyingira nga mmanyidde ddala nti ekyanje ekibadde kinjooza eno n'okunkuba n'okukola kwonna, nagendera nga njagala nange nkwate emmundu, kubanga emmundu nalaba nti wano yeetuyooza era yenkwasisa ne bankuba. Kwegamba Nagala okwesasuza. Nange ne ŋŋamba nti kaaka nange nkwate emmundu nsobole okulwana olutalo. Nasula awo mu kiseera ekyo Zabroni gwe nasangawo omusirikale n'abankwasa emmundu yali ya Sahara ne baginjigiriza okugisumulula n'enjigatta, okugisumulula n'enjigatta, okugisumulula n'enjigatta. Kaakati ennaku 3 ze twamalawo Adui yava ekapeeka Semuto omwo mwe mwattira n'omugenzi Lutamaguzi. Kaakati kwegamba ne batukuba nnyo era abaana singa tebaalwana nnyo okukuba mmundu eyo baali wano e Kawumu baali batusika. Kaakati batuvaako saawa nga 12 obudde ez'olweggulo. Kaakati abo batuvaako twasiba busibi bintu kudduka era nadduka n'ebipingamiizi ebyo n'oyo abasirikale betwalina abaali bakuuma endaaki Zabroni olwo n'emmundu yange girina Sahara. Tuyise wansi eyo tutuse Ekangavve. Bwe tutuuka Ekangavve twasala busazi ne tukkirira mu kibira ekya Mundulani. Mundulani eyo ekibira ekyo kyali manju wa Muzeeyi Sonko. Kaakati akavuyo kaali kangi nnyo awo olw'ebipingamiizi ebyo twagenda nabyo nga tuli ne Salimu Sale. Kaakati bwe tutereera ennaku 3 nga tuteredde tuli mu kibira omwo ne ŋŋamba nti nsaba kulaba Muzeeyi. Ne baŋŋamba nti Muzeeyi omusaba kumulabako ki? Olwani gw'osaba? Nsaba abo be twalina b'abasirikale. Tutuuse mu kiro olwo tukkalidde naye ng'olwo ndi n'abapiganaagi abasirikale abaffe.
ne ŋŋamba nti njagala kulaamuza Museveni, nyina bye mmugamba. Ne bambuuza nti oyagala kumugamba ki? Nti nze waliwo ayagala byenjagala okumugamba, waliwo ayantuma byenjagala okumugamba. Ne baga nti naye oyagala kumugamba ki? Ne mugamba ne baga nti nze njagala kugambira ddala oli yennyini. Kwegamba bakkiriza ne tugenda mu conference center. Conference center eyo yali mu muti, omuti gwali gwa mugaali. Kwegamba mu conference center oyo nga bakolayo entebe emu n'erudda entebe emu, wano nga kakati wendi ye wakati we yali. Kakati awo we twagenda mu conference center nasangawo abasirikale abaaliwo. Waaliwo Lwegema, waaliwo Kagame, waaliwo Sefaali, waaliwo Bunyinyizi, waaliwo Bikondere. Kwegamba abasirikale bano abaali eno ebbali yali omu bamuyitanga China, naye bonna nga balina ki? Emmundu. Naye twali tugenda mu conference center, bagamba mutabani wange oyo Mukasa Kaggwa, saajenti omu bamuyitanga ye yamugamba, bamuyitanga Mugenyi. Ne bamugamba nti gwe singa taata wo talina byanaagamba muzeeyi bulungi, tojja kuddayo kumulaba. Olwo ne beesunga ne kaabuwi wange. Owulidde? Kwegamba zino engoye ze twalinga twambadde nga baziyita kaabuwi. Kaakati kwegamba ne baŋŋamba nti naye muzeeyi, ne bambuuza nti muzeeyi ani yakutuma? Ne ŋŋamba bakusisinkana musajja mukulu. Olwo tuli mu conference center, tuli mu conference center, nti waliwo ayantuma, naye nali nkutte ekitabo kino, era ekitabo kino kyennyina nali nakyo, era gye kyakaddiira. Nali ndi ku lusozi, Katonda nenfuna malayika nempita nti Wamala, nempita emirundi 3, todduka yadde muganda wakusalidde passport, naye todduka, tukulaba wuyo oyaga kudduka, tukusindise mu lutalo, genda olabe Museveni, era bw'omulaba bw'omusinkananga mugambe ebintu 3 bye tukugamba. Museveni yalondebwa, naye bamugamba tigenda olwane, Ssaabasajja Kabaka yemutuma. N'agamba nti alinunula Uganda, aliba musajja munyolo, era yalizza Obwakabaka. Naye tukusindise, naawe ojja kulwana, ojja kudda. Nze akusindise, bampita Luwangula, era mujja kuwangula olutalo, era tujja kubeeyungako naffe tulwane. Naye kwegamba ebintu ebyo 3 kwegamba nabimugamba wali, naye kwegamba omanyi nze ndi musajja muganda, ebintu omuganda byonna byomuzaali tabimalaayo. Naye bwe namugamba n'abaaliwo bakkiriza. Bakkiririza mu byewayogera? Bye nayogera bakkiriza. Oyo Lwegema yaliwo, Kagame yaliwo, Sefaali yaliwo, Bunyinyizi yaliwo. Ne mugamba ne baga nti bw'oliwo wangula olutalo luno, enkuba egenda kutonnya nnyo, era mulirwangulira mu nkuba. Mu kiseera ekyo ne bantegeeza, ne mutegeeza ebintu bye tugiteeka okukola, bye twakolera ensozi za muno. Ensozi twazikolera ebintu bingi, era mu kuzikolera ebyo twalinga n'omugenzi Sserwanga. Ki bye mwakolera ensozi? Kwegamba ensozi ezo twazisalira. Waliwo olusozi olumu twalusalira ente. Lusozi ki olwo?
Weewale okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamukea ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Waliwo olusozi olumu twalusalira ente. Lusozi kyolwo. Oyo Kangave. Twalusalira ente yali myufu n'endiga njeru. Ne muzeyi kwali. Yeti yagendanga naye yakkiriza. Ebintu ebyo twasinganga okubikola n'omugenzi Sserwanga. Ensozi nnyingi zetwasalira. Zitugambe. Walusi oyo tetwamusalira, kwegamba ebintu bya Walusi bye twali tugenda okumusalira era akyabitubanja. Kwegamba oyo Bulemeezi oyo naye twamutuukako. Oyo wano nga twalinga n'omugenzi Sserwanga, twalina omugenzi Emma yafiira, kwegamba ye bamutya nawa na Sambwe, era twali tuva eno Emma ne tumuleka Sambwe ne tugenda ffe ne tuddayo. Kaakati twali tuddayo twagwa mu Aduuyi yali amaze okutuuka, kwegamba awo wonna emugogo twewalula bwewaluzi yali amaze okutuuka awo mu Kiwale. Kwegamba oyo bwe bamukubira amagulu bamagamanya tenyifunze, bamukubira katiiti, bamukubira ku masomero ago agakalasa bwe bamukubira. Kwegamba ebintu byonna twabikolanga nnyo n'omugenzi Sserwanga n'omugenzi Emma, Kapitaani Emma twamuleka Sambwe. Kwegamba bwe tumuleka awe Sambwe ffe ne tugenda Emma, kwegamba bwe bamuttira. Omugenzi Kapitaani Emma awe Sambwe yali afunyeewo omuntu we twamuleka. Kwegamba yali mwamuleka nga akyali mulamu oba nga amaze okufa? Twamuleka nga mulamu. Kwegamba Aduuyi we yamusanga awe Sambwe Kapitaani Emma we bamuttira, ffe nga tumaze okugenda. Ebintu bye mwasaliranga olusozi mwabijjangawa? Kwegamba twabifunanga nga bwegambye nti twasalira Kangave, twamusalira nti myufu n'endiga twabisalira. Kwegamba Kawumpuli ali awo tetwatuukawo bulungi. Kwegamba Aduuyi yali nga waali. Kwegamba aliwo n'olusozi olulala baluyita Bulemeezi. Kwegamba twasala nga tulina omugenzi Sserwanga eno ebbombo twajjangayo. Kwegamba bwe twali tusala okugenda ku Bulemeezi twatuuka awo ebbajjo. Kwegamba waaliwo ne baalula abaana, gye baali baalula abaana awo omwami okati yafa n'okufa, baamuyitanga Jjita, taata we nga ye Kasirye. Kaakati awo olw'okuba nti nze nalinga mmanyi amakubo ne tusala. Kaakati bwe tutuuka awo bayitawo mu Kikandagga, twasangawo Aduuyi ne tudda emabega. Awo ne tusala ne tugguka mu kkubo tutuuka mu Kikandagga. Omanyi waliwo bwe twalina nga yalinga eno ayatuwanga amawulire gonna. Omwana oyo bamuyitanga yali akola mu Barakisi, era omwana oyo gyali
ye Kigozi Fred Kigozi era nakati gyali abeerawa kati abeera Luwunga era kati mu kiseera kino yalwala amagulu naye n'alemala kwolwo nga tuvudde wa Kigozi atuwadde amawulire gonna agafa eno n'agafa mu barakisi eyo y'ebbombo twali tugenda kugikuba nga tugenda okuva eri kwa 21 nga tuva kwa 21 Adui ajja gukira wano ku kkubo lino erigenda Enkokonjeru twajegezaamu emirundi 3 bwe twaddangayo naye ne ŋŋamba muzeeyi nti bwe tunaakuba bbombo abantu bange bonna abali bbombo bajja kubatta bajja kusaasaana ne tudda era n'atusindika nti muddeeyo era tulina omugenzi Sserwanga Lwanga waliwo lwe twajja n'omugenzi Sserwanga Lwanga okuyitaawo essaayo awo wonna nga bassa abantu twabukanga mirambo kaakati bakama bange abandaba wano okutuuka okwogera ebyo byonna bye sandyogedde kati ndi ku TV mundaba nze Muzeeyi Wamala era erya Muzeeyi Wamala nalifunira mu nsiko era ekindeeswa okwogera kwegamba olw'obwavu bwendiko amaaso gaziba naye nze nasobola okulwana waliwo gye twasinkana nga ogenda okupakisinga abaana abagenda okupasinga noŋŋamba naye Muzeeyi Wamala olutalo n'olumala nze nali nkulembedde okutema ekkubo mu kibira gye tugenda okupasinza abaana kwegamba noŋŋamba Muzeeyi Wamala olutalo n'olumala nekugamba muzeeyi nti olutalo nja kulumala era najja kulwanirira Uganda ne Buganda kwegamba nja kulumala buli awantu mwanga wonna nagendanga olw'okubanga najja nga nange njagala okulwanira Uganda ne Uganda abasirikale bano Adui nali nenyiddwa engeri gye bankubanga emiggo ne bansiba nenkubwa emiggo seza ne ziba zitwala nenwanya dda neŋŋamba nange nyinagira kulwana buli wawalinga minsoni ez'okugenda kulwana olw'okuba nayagalanga nnyo okulwana era nange nazeenyigirangamu ndabe nti ŋŋenda nenyigira mu lutalo lw'Ebukalabi olutalo lw'Ebukalabi yaleekinga bubi yali ani oyo kwegamba yaleekinga erinnya sikyalijjukira naye olutalo luno lwetebamu bwe tumala okuyingira bwe twayingira kwegamba twayingira ne tuyingira mu ambuusi ya Adui kwegamba Adui n'atandika okutukuba emabega ne mu maaso nga tetukyasobola kuddayo kwegamba olutalo lw'Ebukalabi lwali lutalo luzibu nnyo era mwe twasookera n'okufiirwa abaana era bansindika okugenda okuziika abaana abo omwana omu bansindika Kawumu omwana omu basindika Kibula ye yagenda kwegamba mu kugenda awo nayina besikoti bebampa omwana omu besikoti yali Yonoka naye kwegamba Yonoka oyo baali bamaze okungezesa kwegamba ne balabira ddala nga Muzeeyi Wamala ndi ku lutalo kubanga buli gye nagendanga nga njogera bya lutalo nga bakwesize kati nga olwo banneesize bampadde abaana babiri omu ye Yonoka naye gwe bw'obanga tewatumwa bya lutalo bakuwa besikoti abo naye nga oyinza okugamba nti akati ndi mukulu wa kitiibwa naye nga bambega bo naye ndaba engeri gye natambula nabo ne bandaba kwegamba olutalo lunzijudde ndyakulwana bulwanyi kwegamba nagumira byonna mwagenda ne muziika bulungi ne mukomawo nenkomawo bulungi awo omwana wawo omwana oyo bamuyitanga awo nga Kawumu omwami oyo nga waliwo omwami omu bamuyita Nyerere oyo yali omutwe gwatukula gwonna nenjogera eri bananchi kwegamba nembagamba bannange twagala kujjako gavumenti mbi mugirabye bwetukola gavumenti yetuleeta gavumenti ejja kubakuuma
gavumenti ejja kutukuuma. Nali mu Lukoola olutwali ne batenyifunze kati kwegamba nagenda okulaba nga tutuuse ekijaguzo. Bwe tutuuka ekijaguzo awo ngenda okulaba nga tutuuse awo batutegekerawo awo emigadde awo ne tutuukawo emigadde ngenda okulaba nga tuli migadde tuli n'abo abaana bange ye oyo Jojofule Kaggwa bajja ngenda ebbomo ne baleekinga abantu bonna baesikooti bo. Kaakati ekiseera kyatuuka twamalawo sande 2 ate waliwo omwami omu yena kati gyali n'agamba muzeeyi wama nti nze munange ndaba nnemereddwa tudduke tuve mu buyeekera. Ne mugamba sijja kuva mu buyeekera buno wano we nasookera era wenja okumalira. Bwe twali tuva eri nagamba Mayanja tu Mayanja weeraba Mayanja twayita kaakati ngenda okulaba ng'ate tuzzeeyo nga tuli Kapeeka ngenda okulaba nga tusomoka Mayanja tuddayo. Kaakati ebyo byonna nembigumira kaakati kwagamba ate era nenyiigaawo bwe twali nankuba omuggo ekibegabega nakimenya. Ate yali akubira ki mwali kaakati olwo yankuba twali ku ndaaki mu kiseera ekyo nze naliko nga nze nkuuma ndaaki n'abaana. Kaakati bwe bagendanga ne banywa omwenge ne bakomawo ekiro n'oyo Kamukama n'oyo Mucunguzi. Kaakati nze nali maze okuvaayo olunaku mumaze. Kaakati bagenda okuddayo wali ku ndaaki okuyitaba nga beesumuludde. Nibagenda okubuuza nti ani yadde ku ndaaki. Nagenda okujjukiza nga nkubye omuggo n'omutwe gwange omusaayi guyiise. Mwali mukutte endaaki kwegamba nga bampadde abaana nze njikuuma n'okukuuma nze kamanda waayo. Kaakati awo obusungu nali ne bunkwata naye olwokuba nali mmaliza okumalirira nti nnyina kulwana. Kaakati mu kiseera ekyo tudduse tugenze ekikunyu tudduse tugenze kufu. Muzeeyi nga temunavaawo awo eyakuba omuggo yali ani? Yali Kamukama ne Mukisunguzi. Nengenda okulaba omutwe gwange n'omusaayi guyiika. Obusonga ate awo ne bunkwata nempandiikira muzeeyi ebbaluwa nti nze bwe naaba maze oluno nti sijja kubeera muno nja kubeera bweru. Ne bagimutuusaako. Kaakati awo obusungu ne bunkwata ekibegabega kyange bakikubye bakimenye kwegamba era bansindise okugenda twalimanga erimu twalimanga kubanga muzeeyi yagamba nti kati emmere gye mulya si mwe mwagirima ne bwe tuli batugenze abaliddawo baligirya. Kaakati nenguma nnyo tudduse genda okulaba kwegamba nga tuli Bunyolo nga tuli Bunyolo kwegamba ogenda okwejjukiriza twali tudduka bwe tudduka tugenda Bunyolo twadduka ne Sefaali ne Lwegema kwegamba batutambuza ne tugwa mu aduuyi nekugwa abasirikale abaduuyi ne tubakwata ne tubatambuza kumpi kuva wano ne Kampala. Lwegema n'abagamba nti ndowooza mubadde munoonya bayeekera mutulabye. Twasituka kwegamba twalina abaana abali ku stretcher baali 3 naye olwo nga bafuuse 6. Empale zibookezza era twabayitanga bannaasaasa. Empale zibookezza. Aduuyi tumukubye tumuggyeko emmundu awo n'ebintu bye baalina ebyokulwanyisa emizinga. Lwegema n'abagamba tumugende mudde eyo mugambe bakama bammwe nti aduuyi tumulabire. Olwo n'abata nga abateeranga nga tutuuse oba Masaka ne bagenda. Talina kyabakoze? Tubatadde talina kyabakoze.
oluvannyuma akaseera katono wayise oba saa 2 aduwire nga batusindikidde emmotoka twatuwummudde tufumbala bijanjaalo abaana bambaga mufumbe ebijanjaalo tugenda okuwulira mu difference ng'emundu zitokota taka olwo ne bagamba kila muntu yiko na mundu agende addeyo alina guduneti era naye agire ki addeyo emundu netokota oba dakiika oba ssaawa ng'emu kwegamba bali be basindika bonna ne tubasambulya bonna ne baggwawo kakati era kwegamba ebyokulwanyisa ne tubibajjako olwo ne tugamba nti kakati twafunye Naalongo ne Ssaalongo tugize eki ne Ssaalongo tumugize eki tumufunye tuka bwe twadduka waliwo ennyanja kwegamba eri ku lusozi eyo twagiyita bwe tuti mabbali nnyanja eri mu lusozi eyo waggulu mu lusozi eriyo ennyanja ne tugiyita ebbalibbali kaka bwe twagiyita ebbalibbali ne tutuuka mu kibira ekyo kwegamba twasulawo olunaku lumu ne tugamba nti kakati nti ndowooza tuwummudde bwe twakaira ku makya ne bagamba kila muntu akwende kwa chakula yake apate chakula yake nalina abaana bange olwo 2 ne tugenda ne tufuna kasooli n'obujanjaalo obweru kakati ne tulowooza nti tujja kumukuwummulirawo kakati kwegamba era omukulu omulajja nagamba ni muzeeyi Wamala nti kati gye tugenda temuleka wano bintu nze banzibirako temuleka wano bintu wabula omuntu afusibe ebintu bye agenda byo awo nno ebintu bye twekubira bitufuukidde akagembe ate naye olwokuba twagala kulwana tubifunye yadde mukulu ani naye olina okwetikka ebintu ebyo neetekka esanduuke omwali amasasi n'ebintu byange n'emmundu olwo twolekera Lwenzooli Katonda yampa amaanyi era yampa amagulu gano ku Lwenzooli waliwo abaana abaamala ku Lwenzooli okwo nga tebanatuuka gye twapaakinga abaamalako essande naye nze Katonda amaanyi ge yampa saamala ku lusozi olwo nalulinnya nentuuka gye twapaakinga nentuuka wabasooka twatuukayo naye balinga abakulu abatusookayo nga bo baagize eki baatuuseeyo dda kwegamba era mu kiseera ekyo nabonaabona nnyo kubanga waliwo naga nti eno embwa eyinza okuba ne tenti nalina tenti yange naginzijjako ani oyo era kwegamba twali n'abasirikale abamu ngaoyo Amukama n'oyo musinguzi kwegamba batulwanyisa nnyo era nze baŋŋambanga nti gwepanka tojja kumalako na luta luno ate omanyi okwepanka kwange okwo nalina nze ssente kubanga bwe nali nziruka natunda ku nte zange nalina ente zange faamu nentundako ente 2 emu nenjitunda $3 emu nenjitunda awo nengenda n'emitwalo gye nga 6 ente y'omu gwe nagiguza omusajja ali awo ali lukole bamuyita Nabbamba era ente yange yali yaluzaala yaluli olungi owudde gwe nagiguza kakali olwokuba ninalinanga ssente ezo bankwatirwanga efitina ate nga bwe twabeeranga emundulani wano kwegamba nasangawo abantu bemanyi abeene ebbombo batange ne mbawa ssente ne basuumulanga ente era bwe babanga bano ennyama ayaye kamandi nange bampeerezanga ennyama kwegamba nekiba kyabalumanga nnyo ate nze bwe nafulumanga ebweru nagulanga taba oyo abaana nga babiyita bisooko
kwegamba naye nze nenvumiriya buli kye bankolanga kyonna olw'okuba nagendera kumala lutalo nange nzije nga nyina eddembe. bwe mwatuka waggulu bakuyisiza bubi tenti yo ne bagikugjako. Tenti baginzijako enkuba nenkubira mu bbanga awo, enkuba nenkubira mu bbanga awo, naye nga sitya kwegamba ebbanga litwamalayo nagenda okulaba yali aŋŋamba tutoloke nga naye ate ntuuseeko nga zze. Kaakati mu kiseera ekyo mikwano gyange gyampeereza tenti, awo nenfuna tenti nempona enkuba. Nadduka nagendanga netunyumyamu n'omulangira Jjuuko. Yajjangayo yaliyo omulangira oyo Jjuuko yaliyo era netwayogera okugumeka n'agamba nti muzee wama nti bagamba nti alinunula Uganda aliba musajja Munyolo naye tetumanyi Munyolo ki olwo tuli naye. Mu kiseera ekyo baleekinga Lubona, tuli ku Lwenzori, baleekinga Lubona. Bwe baleekinga Lubona ne batugamba hata nani atakwenda kwa mapigo. olwo nga bategeeza ki? Kugenda kuba adui. Lubona yalimu ebintu bingi nnyo ebyokulwanyisa. Yalimu katuusa nyingi nnyo, walimu katuusa sindika amasasi bikompola 6, mwalimu katuusa sindika ebikompola 25. Ne tugenda twasula ku lusozi Lubona nga ali wansi. Kaakati naye mu kiseera ekyo nze ne ŋŋamba olutalo bwe lutulemera wano njagenda wa Zaire. Awo tumaze okutegeera nti okuva awo okutuuka Zaire kaakati kwegamba bw'obanga wakedde enkya otuuka eri ssaawa 5. Kaakati mu ssaawa 10 ne tulumba Lubona. Tulumbye Lubona naliyo bulungi era njimanyi bulungi. olwo abakulembedde yaani? Kwegamba olwo abatukulembedde Sefu yaali Lwegema mwebali. olwo gweokolangaani? Kwegamba nze olw'okuba nti nalinga njagala nnyo nange okulwana lutalo era nalwenyigiramu olutalo olwo. Kati omwana gwe twaliraanagana kwegamba aduuyiwe mu Lubona yakubwa bubi, teyalekedwa kkubo nga bwe nagambye twali balekedde ekkubo. Kwegamba aduuyi ng'ayinza okuva eri naawe akufiireko. Omwana gwe nali ninaanye esasi lyamu yenyindo nelimukuba enyindo nevaako nefuuka naye nze nabeera bulungi nawona. Kwegamba olutalo olwo tetwafiirirwamu baana, wabula olutalo olwo ogenda okwera saa mmeka kubanga olutalo lwali lujjudde ebyokulwanyisa. Kwegamba nga lujjuddemu embuzi, lujjuddemu ente, lujjuddemu endiga. Omuntu kyewayagalanga ng'otemako butemi kisambi onoobaagire eyo. Okuwera ssaawa 6 ebintu bye twabalwanjjako byonna tubibajjeeko tudduse nabyo. Kwegamba okuva e Lubona waliwo we twabikuŋŋaanyiza, waliwo ekkanisa y'Abadiventu we twabikuŋŋaanyiza. Obijjukira bulungi? Kwegamba emmotoka ze twajjayo eri endala twazisindikanga nezigwayo mu luwonko manyi eryemponkonko nene zefuulanga naye bino ebyokulwanyisa nga bomu ezo mundu twabituukizaawo ku kkanisa y'Abadiventu
owulidde n'emmotoka zonna wetwaziteeka kwegamba ebyokulwanyisa ebyo ate oluvannyuma byatufuukira bwe tumala okubituusa awo tutuuse mu lusozi olwo olusozi kuwera saa 6 ku lw'enzooli naye nga lubunya vumbe kwegamba ebintu byetwajjayo abagyeyo enkoko bayokya abagyeyo ebisambi by'embuzi bayokya ente twokya kaakati oluvannyuma tukalidde enkeera batugamba okunona ebintu wano ku kanisa y'Abadiventu we twabitadde naye nga batugamba nti hata nani atakwenda kubeba bintu hiyo naye ng'olina okuddayo emirundi 6 ova waggulu ku lw'enzooli n'okka wansi otuuke ku kanisa y'Abadiventu kwegamba olwo ne bapekosi kuteesa muli nabo pekosi kuteesa naye mwali naye bonna twalina owudde kwegamba naye awo ku lw'enzooli era twali ne Fred Mwesige twali naye kwegamba yaliyo n'omugenzi era gwe twali naye bamuyitanga Kisuze kwegamba bwe tukeera enkya nga tugenda ku parade tumaze okugenda okwetikka ebintu naye waliwo omwami munnange omwo omusirikale kati naye yawummula twanona ebintu emirundi 3 tetwamala emirundi 6 kaakati bwe tukeera enkya tugenze ku parade kwegamba Kisuze oyo yalina olugambo ng'agamba Fred tuvuddeyo ng'amugamba naye Muzee Wamala ne Lansito tebamazeeyo mirundi baleeseyo emirundi 3 kuba munnange ono yaŋŋamba nti neffe bandinga bala tebabimazeeyo nga tugenda mu katale wali awo ku kanisa y'Abadiventu batundangawo ekivuluya batundawo bummonde batundawo embizi nali muli wa mbizi nnyo nga tujagala nga njirya nnyo nga tugula mbizi yaffe nga tuddayo kaakati bwe tuba ku parade Kisuze oyo yasigalayo eri awayikamani ng'aga nti naye Muzee Wamala neguu nti bamazeeyo ki mirundi nga bampita naye nga ŋŋamba banne twali tugenda nakulyawo kunywa buugi ŋambagamba nti banne nti bakuyise embuga si buganzi nga ŋŋenda Fred nga nvuma Fred Mwesige oyo nga mbuga atali Mwesige ono munnaye nga nvuma oli kipingamizi kiki nga nvuma yantisa naputisamye kumpi kunkuba owulire kaakati nga mpa adabu kyeki adabu giyampa kutwala baana ku mmere ekyo ekibonerezo kutwala baana ku mmere okuginona. Ekitundu kyaffe ekiddako we tugenda okukitandikira nga musajja mukulu Muzee Wamala atutegeeza ekibonerezo kye baamuwa n'engeri gye baakolamu ekibonerezo ekyo.